Ya Allah ow'amaanyi ow'obuyinza tukwebaza olunaku luno, tukwebaza omwaka guno, tukwebaza essaawa zino, mikwano gyaffe gino. Mukama tukusaba konsati eno ya Kalo etutuuzizza wano ebigambo ebirungi ebyetwetaaga bingi waka. Mukama tutasobola kukusaba kati naye nga tukimanyi obimanyi, byonna tubikusaba nga tuyita mu Nabbi Muhammad ne bannaffe nga bayita mu Yesu, ate wamu nga tuyita ne mu mmanda z'abajjajjaffe eza Afrika, zitukulembere zitutabaalire. Mwebale nnyo. Webale nnyo ndowooza tuwulire eri Kabaka. Ya assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bassebo ne bannyabo, ladies and babies, tusanyuse nnyo okubalaba. Nze nekindeese wano Kalo Nantongo, tewali kirala kyonna. Kalo mukwano gwange, Kalo amanyi we bayisa mukwano gwo, Kalo arespectinga omukwano, Kalo avaliwinga omukwano, nti alina ekyobugagga nti muyimbi wa kabi, muyimbi wa maanyi, alina eddoboozi ndowooza batono nnyo abalina ate bafa bawagizi batufiringa nti otuseera. Sagala kwogera bingi, siyite mumawadde ayogera loga ogenda kukaaba, ate nze mmanyi okwogera ebikaabya, genda kwogera ebigambo bitono. Nsaba buli munnayuganda gy'ali ajje ku show ya Kalo. Tetusobola okusasula music omulungi owa Uganda kuwagira bayimbi balungi. Kalo tamanyiira, tawalampa, wasanga bamanyiira bawo nadde ebbali, newabeera nabatumanyiira omulaba ng'ebyagaanyo byetabamu. Kalo omulaba ng'ali rich ku mutima nti arespectinga omukwano. Amazima onoonya ky'owayiriza Kalo ne kikubula. Kalo oli wa kabi, tambula bw'otyo weekuumira awo. Allah yamanyi ekkubo lya Golode gye lirikoma, nga mukaaga nzija ne ttiimu yonna Kings Love ejja, era sirina kiyinza kusuubiza okujjako kukusabira kitambule bulungi. Bonna wofiiringa nti sapooti yange yeetaagibwa ngamba, neweba live, newekuba pushinga, newekuba ki mpa amasaati ngambale, sirina kiyinza kusasula bbaaga okujjako omukwano gumpa. So bakyali baffe tuyige okwagala emikwano, oleme kaabira mu kaseera kabi onyigira omukwano. Ng'omukwano walina time eguvaluwinga ne mutuuka ku birungi mwenna, nga bw'osanyuka ewuwe n'omulala wasanyuka ewuwe, tolusanyukanga n'olowooza olidde essanyu lya munno. Value buli omu agirina. Gw'oba olina leero enkya waliwo okuba nazo. Respect everybody. Nze Kalo kubanga ow'ekitiibwa, budde bwa kumakya mbeera nakawuka obimanyi walako, naye ngambe kankeere ku nnyambeerewo. So nsaba bakyali bange mwenna gye muli, asobola okugula ttebo ng'osobola muze okubira ne mukwasa, agala okugula tiketi nsi okukwasa hadiketi wali kyali waffe, mujje tuwagire kyali waffe. Ena Afrika natugijjuza ate tumutwale ewalala, eno oteggwa leero. Wuno kati brand namba hadiketi nkwebaza nnyo. Omanye ebitone ebirungi nga bino ekisinga obisigaza emabega akikwatirako waabula kisobola okusigala mu bbanga. Abakiwagira ne batamanya kiyinza kukoma. Bambi mutegeka amaanyi gonna, naffe weetuli in case of anything, kubanga mukwano gwaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, sijja kwogera bingi ebisigadde n'abavumira eri ewange. Mwebale nnyo Kabaka. Nja kwolonera obudde bwonna. Wamma kamese etambula. Olya nnyingi. Ono mwana asooka okuyimba. Kati oba obadde mu ghetto olina ekibebi kyo n'ojagalala. Abalasi tebakimanyi ekibeera ebyo. Nti waliwo ennyimba omuntu z'ayimba nga lwa mukwano, ono alina ennyimba za mukwano ezikwata ku ki? Ku mutima. Ojala bakunga mukaaga abantu tebagala Kalo. Bamwagala nnyo. Ffe gye tubeera wali abantu be baagalira mu silent. Kati nga Kalo alina abantu bangi be tusanga nga bamufiirako. Nze mbeera nakawuka, oyinza okugamba nti ye Queen weeri. Ekyalo kyonna kimwagala Okama. All right, webale nnyo Kabaka. Katudde microphone. Bonna bali bayonka. Yes, Martha. Kalo ajja kulooza nnyimba, but I was also in school. But I think nalina mu high school yange. Naye mwenna mwali mu ssomero. No. Music ono kwaka nange nina bwe natandikira bempulira bagamba ndabika nakola ki natandika dda naye music ono oba omwagala
oluusi omutandika ddala ng'oliki at a very young age. Otherwise, gye baliko basebu ne bannyabo tusanyusa okubalaba olunaku olwaleero. Buli omu muwulira agamba ali wano ku lwa Carol because they're friends with Carol. I'm also friends with Carol. I shouldn't say, oh my God, it's the tightest friendship ever. Naye nze najja mu music industry ono, naye Carol was one of the people I used to talk to. Naye nga tandabanga nti oba ikyali muto ku ye oba anything, ngambulira challenges, nambulira kiki ekigenda mu maaso mu bulamu bwe, aplaninga ki, ng'olabira ddala muntu afaayo ku kyakola. So Carol, njagala okutegeeza nti oli kyakulabirako eri ffe abayimbi abazze nga batukulaba n'abo abakulu ababaddewo ebbanga lyonna. Era nze Haji nange yali sponsor wange wa concert yange, but the time we were talking about my concert, Haji already yalina ekirowoozo ekyo to make for your concert, but you could see nti akyetegekera, planning. So everyone who is here, I've seen very many people who are here, but I'm sure they're here because of love. I've seen Abbas, I've seen very many artists, I've seen abatukolera amawulire because of the love. So I want you to know that you're loved. Ate juzi nakusindikira message nkugamba Mukama ekintu ky'abasetinze gwe tosobola kizaawa mabega. Already awe yateeka nti 6 Carol agenda kukola concert. So mu mbeera yonna concert tugenda gibeeramu, egenda kutambula bulungi. So mujje muwagire Carol, muyimbi mulungi, tumwagala, and she's blessed. And I know moving on. Buli muyimbi omukyala yeetaaga kino. You need to get into the concert so that you grow to another step. So Carol mwagaliza ku growinga n'abayimbi abalala. King Sir has grown for a lifetime. I have also grown era kati evolving, njagala kugenda mu bintu bipya. So Carol, we wish you well on your maiden concert. Mwewale kujja tusanyusa okulaba papa. Thank you so much. Thank you so much, Martha Mukisa. Twani. Omuntu wa Carol Nantongo. Mbadde nina commitments nyingi mukwano gwange. Naye nga mbadde nina okusalawo. Abamu tulina kuba saha bimanyi tulina kuba buyikweri. Naye nga kino kyo kya muyimbi munaffe colleague. Namanya Carol Nantongo nga tamanyi. Naye nga teyeetooloddwa abasajja bangi nnyo. Naye nasobola omugjayo ne mweddizaako akabanga mu by'okuyimba aba Eagles. Era ebbanga lina mweddiza bitwakola bya magero. Era I think bijja kutambula obulamu bwaffe ne bwe tunaafa tujja kuba tuleseewo omukululo ogwo. Bwe tuba tutambula mu kuyimba kati nga nze akuluddemu akabanga tutambula oluusi tumasa tutambuza mbaliga twerinnyako. Oyinza okuba ng'otambula muno n'akulinnya ku kigere ng'era abavuzi bu booda bakaayana ebya booda, abasawo bakaayana ebalooya bakaayana ebyabwe. Naffe tulina ebitukaanya n'ekyokulembera gwe mukwano. Ekibi nti amawulire amabi gasaasaana nnyo, naye tuna gye tubadde nga tunyumirwa nnyo ne Carol Nantongo lwakuba tebamanyi oba tebamanyi. Tubeerayo ne tunyumirwa ebyaffe naye ate babawo akantu twakabakaze andi bijja kubangawo okuba nga tutunaininga obulamu buno. Abantu bebbali mukumamu nnyo omuliro naye ffe tusigala tuli kimu. Nina commitment nyingi ku lunaku olwa show ye naye ate nozisazaamu kubanga tekikola makulu kujja kulumberwa Carol Nantongo ng'afudde ng'ate musanyire sikwaki sibaddeewo. Nsanyusa okubanga okusajja kula ne amanyi Uganda okunsinga. Then kati no sikusajja laata wati mbyongeramu. Alookumulaba Martha Mukisa ne Carol Nantongo nga nze mbadde makati gaabwe. Abo nno bantu bange basebo ne banyama. Martha where are you? Okay. Kati okusajja kula opposite yako kazikula.
Nedda okusajja kula kubanga weevumbudde nojja n'otukanga mu ntebe bakazi wala kate yakyogedde naye kasita mukitegeera tukukulisa nti osazeewo kibanga kufumbirwa kibanga kukola lonki abamu balwawo okusalawo nga nange bwe ndwawo kuba byenjagala nkyasabula mu tebijja kubaawo. But now my sister, my Muninkini, now you're doing it. Bane nsaba mujje mugweyo for Carol Nantongo. Abamwagala n'abaagala nze mbadde nsaba mubeere ku lunaku olwo tubenga ate tumuvimbisa. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Awangaale Ssaabasajja. Mwebale kujja bannaayo mwenna baze kulwa Carol Nantongo. Nze ndi Wankima, ono sister wange Wankima. Namusinkana ndowooza nga tannaba kusinkana abakulu bonna. Ndowooza emutungo bbiina waliyo studio kwetwasinkana ne Carol nga tannaba kugenda mu Golden Production. Era netweyagala nnyo eyo nga twayazuula nti ndi Wankima naye Wankima. Era jja neeyo nayo ngirabye nze mbadde wali nga ntudde naye nga swala nga nange ndi emotional nga mpulira sola muwuliriza ng'ayogera kwajja nayo nkimanyi mulabye erimu abadde anyumizaamu challenges zabadde nga gyafuna naye nga mugamba abamu tebagenda kugamba naye bona aba artist bali challenged. Era namukola wange nagamba ne mugamba kati sikyanenya abantu bava mu mulimu gwa kuyimba bwe basanga omugamba kale omwana ogamba waayi mu ngeri emu yali mutuufu kubanga bw'olowoozaamu engeri gye bikuyisizaamu owulira nga oli musajja mugumu nnyo okuba nga okyali mulimu guno. Bannamawulire mwenna yino press conference gyenzeeku ngeri bannamawulire abangi era nyingira banagamba kale abantu nga bamwagala nensanyuka nnyo ku mutima gwange. Nze ndi musanyufu nnyo kubanga abantu baagala Carol we bati yanze kinsanyusa nnyo siga kwogera bingi naye kyekibannayimba bali kujja ekirala nga mukaaga bane mujje tubeerewo Carol tumulage nti no kyazimbye kino kyamaanyi nnyo tukifule waffe naye nga munane Masaka bampita Brenda nabali webale nnyo amwana muto nnyo tuka ku studio obudde buzibyemu Judas namubuuza omunono mumugjeewa teyambulira byali bingi naye kubiisa mu bumpimpi yanamba omwana no tumudropingeko agenda Manyangwa kati nze Manyangwa kyawulikika oba ng'ekiri eruweereeyo Manyangwa. But I'm really proud of the Manyangwa girl. Nkwebaza obutapowa Carol n'olwaleero nti essaawa leero Carol ayimiridde mu kifaananyi kya buli muyimbi aliyo ng'alina talenti naye nga tamanyi watandikira. Ebitone bwe bugagga ate abayimbi olumu abalina talenti babeera batuvunaana nti ndi nkowoola bannayuganda era mujje tuwagire talenti eyaddala. Carol Nantongo ayimba bulungi. Mukama atukulembere na buli omu amukwatireko ankoketi akatale ke katukwebaza era nga naffe yasiime gusere na ssaawa eno omwaka ogujja tukola ki amiina tukikubireko obugalo ekyo. Thank you. Okay. Science obera bamuna. Bane mwebale kwogera Carol. Ekigambo ekyange ekisinga obukulu my love. Oli awo ffena wetwagala okuba. Eno entebe y'okukola concert. Buli omu ajeegomu. I'm so proud. Tugenda kikuba era nze Masaka nze ndi kusooka lero ewaka. Mwebale kwagira Carol nyongera bayite ennaku z'omwezi nga 6 December mujje ku Africana tumuwagire ate we tuli mu Masaka nga webale nnyo Chosen. Sebo oba olaba ku TikTok oba olaba ku Sanyuka tubajjukiza babukubi simu eno ate tukola ne delivery ya tickets ezo ya wabukubi 0704 761472 kapa kyekiseera. So happy for you.
ate kati wakoze ebbina kati tutunule ewadda future nga 6 December sibira watali dansol ekyo bakimanyi so 6 December wano ebyange sikyo essanyu nina lingi bwe ntandika okunnyonnyola ntongo mumuyita Carol Ntongo nze muyita Ntongo tugenda kusulawo sikyo but industry eno bweba erina abantu abalina omutima si mitima omutima omulungi ali omu industry bweba erina buli omumanyi bagamba kolabyeko ye mwana bweba erina abantu abalina omutima omulungi. Thank you so much. Thank you so much. Mpulira nkankana naye kinkankanya because kino twali tetukisuubira. Njagala okwebaza Uganda mwenna. Thank you for loving my big sister. She is not my friend. She is a sister. She is a mother to me. I am an orphan. She is my mother. Bintu byankoledde byemutamanya ne byemutalimanya. Buli lunaku nsiiba nti mugamba nja kwagala mpaka tugenda myaka 5 sikyo wakanda wabaawo omuntu andaba ze nina wentamule bampita Ruth Wantongo ne bwakola ki maaso gange tasobya ne bwe mukola ki maaso gange tasobya because at the end of the day temumanyi kyankoledde behind curtains yensonga lwaki tumuyita big heart with Sarah. Tumuyita big heart selfless. Sarah muyita selfless. Ono ye muntu asobola okubeerawo n'atalya gwe n'olya. Oluyimba lwange olwemulaba ku TikTok okigata. It was sponsored by her. Nze nali nkooye endongo mbawulira. Ne mugamba nkubuulire bwe kiba kyetaagisa kubeera ku ttiimu y'okumanaging I will do that. No se ekyo okubeera ku ttiimu ye like mbeere ku ttiimu kubanga mpulira emirembe nga ndi waali. Naye twakeera ku makya nga tukoze oluyimba olwo lw'okigatta nga nkooye. Lwali terunaba kuggwa n'aŋŋamba bireke endongo tokivaamu loosi oyimba. Twagenda mu studio ssaawa 6 gwakiro. Mbabuulira ebigambo bino teri muyimbi batono. I am speaking this with like batono tulabye mangi kati batono akukwata ku mukono. Ndi mu kaliya y'emu naye mwana muwala. We almost sing the same music, like genre ya music. Yali badde ankugira. Naye bw'alaba ekirungi aŋŋamba Ruth era bw'alaba ekibi aŋŋamba kiki ekyo kibi. Ssaawa 6 gwakiro ne ntambula ne ngenda n'omukyalo mu studio. Twavaamu ku makya. Bannayuganda butasiima. It is one of the biggest songs. I am so proud of myself. But I am proud of myself. If I don't want something, I don't pretend. That is me. I love my song Ochigata, but it is because of her. She sponsored the video. She sponsored everything. Alina ebiri ate nga buli period gyakikoleramu abeera talina mumulabanga alina naye talina yeerekereza. Njagala mpuulire Uganda, you are not ready for this concert. I'm ready. You are not ready for this concert. Olaba nga King Sahawe yakugamba nti tonnayimba tannayimba ono demu ayimba. Ate njagala tubalage nti tuyimba. Omanyi Uganda mulina ekintu kye mutera okukola ne mutusaba abantu tetumanyi kuyimba. Lunaku lumu njagala nkola oluyimba ne Carol Ntongo mugenda kukakasa nti tuyimba. I am so proud of myself. I am so proud of myself. Mugenda kutusa wansi. Uganda tuyimba. Neka oyimba ne Carol. Neyanziza nnyo Carol.
like concert eno twali tugirootako bulosi yankubira essimu nagamba Ruth tulina concert akaaba nnyo ngezezaako okwegumira olunaku lwaleero nina ngenda kuma amaziga g'enjokka buba wendona wenakabira gajja kuba gassanyu aŋŋamba buli kaseera kigenda kwa temugamba ekintu kimu ogenda kukikola neebaza Mukama Katonda tannatuswaza. You are so smart. Njagala okubagamba njagala nnyo Carol naye buli amwagala mwagala tamwagala simanyi. Thank you so much. Thank you so much, Ruth. Bana njagala okwebaza your patience. Carol alina emikwano mingi nnyo naye nsaba Linnya lya Mukama Yesu. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza olunaku luno Katonda lwatuwadde olulungi. Nze bamutya Mary Bata, CEO MBM Music. Kinkakatako okubeererawo maama wange. Muyita maama kuba nze nzaalibwa Bakima. So Carol is my mother. Ate mukwano gwange n'ekirala mwagala nnyo kuba buli bwendaba nga tukyalimiridde ne baayitanga Bapandi Music. naye nga kati we are something. I thank God for that. Mama, mwabala kutunanga kyaggulu tubeenyumirizaamu era y'ensonga lwaki kale webale tuyimirira okimanyi kyoli gyendi nkwagala mu ssaala ne mu nsi eyo tutambulira ayisamu ki kwagaliza kisinga abagizi ba Mary Bata nga mukaaga buli ayagala okulaba ku Bata yagala olaba ku Carol mujje tugenda kubeera kisindika eri Mary Bata onange onansonyiwa zigenda kula tiketi 10 Jonas oyo Jonas ajja kujja ne kamera yo ewange otabino abantu tubawe muki otiketi kubanza nina abaana bange sinaga bagire bwereere nina tiimu namba yandibana mukisa bennakawuka abakyali bange ng'ababodaboda abandetera ku bintu bange bonna bajje bakyakali Carol so kirungi nnyo okwewagira nti abayimbi 10 singa basobola okugula tiketi 10 oba olina abantu 10 sho netandikirawo bulungi netugijambinga negenda mu maaso Carol obuyinza eyatuteerawo ensi neggulu esetuwombedde obulungi bweti otusanze abalabe bano bonna betusinkana nabo mu nsi tukusaba otukondeze eddunia otuyambe buli muntu afune otuyambe pulaani zaffe zonna zitambule oyambe sisita waffe ono Carol omusimulisimula otuziga tuno twayisizaawo omuwa abantu kubanga tulaba akaabye tuno twammemule nomala oleeta biri naye Carol tugenda kubeera mu nnyo oteka okuweninga ng'etteeka tugenda kulwana kikufuna obulungi ebisigadde tubikolekedde Carol obuyinza tuga tukole bwe tusobola naawe otukolere gwosobola